You're most welcome here at Gaddafi. naye Hajjati ng'ato yakanyo Mungu wacha wayagera. Wacha wayagera. Omugole yenna Mashallah ffe tunaabakomyawo natubalinde madda Swahili. Why? Kyekiriwo Ekiriwo juma ya leero yanjawulo omwe emalako omwaka. Olw'okuba nti Allah atugemulidde. Tugenda kusaana Hajjati ku lusuulu. Ate azze ku mukolo agenda kubeera ku mukolo gwa Mawulidi n'abantu abalala bakyatuuka. Tulinda Honorable Misa Kabanda, tulinda RDC wa Mukono Hajjati Ndisaba, tulinda ne Hawa Namugenyi RCC wa Kampala. N'ab'ebitiibwa bangi bakyatuuka. Naye nga ejjuma ya leero yasaze wasambi wano ate yetabende ku mukolo gwa Mawulidi. Hajjati ku lusuumu oyo muntu munnaddiini ate muntu ayagalwa abantu. Kale ekyo kisinza omuleeta kwetaba ku mazaalibwa ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawulidi eyo gy'olabwa nakasuku ya bakalifa ebeerawo buli mwaka. Buli mwaka ebaawo. Kati bo bakalifa bagamba ku lusuumu tulina omuyita abeerewo tubeere naye nga tukuba ettaali yaffe tumaleko omwaka nga tulina ku lusuumu. Ati alhamdulillah ate Mungu yamugemulidde n'afuna bbaawe gumiikiriza Alhaji Akram era naye agenda kusaasayidde wano ejjuma tumaze omuyingiza eri munda waggulu. Olidde kati ekisinza okweta ku lusuumu ku mukolo guno. Ate ekirala kyewuunyisa nti seffe abasiraamu abantu abo tulina batono. Twala kati gwe tulina yafunye PhD mu education doctor kati ng'ogenda mu bano bannaffe abasomere Saudi Arabia bashehe guggwa bamwita abeera daktuuru naye nga ye mukyala gwe tulina mu bakyala batono n'abasomere bali abasiraamu bangi naye ku lusuumu naye wankizo levo ye y'amaanyi ya waggulu nnyo essebo. ku lusuumu ade yali asaaliddeko wano ku lusuumu gwoddamu emabega certificate yasooka Allah asaasire mukadde waffe Seeka Muzaate yafa certificate gy'alina yawano ya Uganda Muslim Supreme Council baba woowera wano essebo era muntu wa Supreme Council Uganda Muslim Supreme Council y'abasiraamu bonna okiwulira kigamba nti Uganda Muslim Supreme Council wano we waabwe kati bw'aba zaali waka
oli ayinza okwagala okwebuuza nti baawe yafa bw'ekibuli kati ate ali wano kibuli nabo basiraamu era abaganda baffe basiraamu era omuzikiti gw'ekibuli oguli omuzikiti eri waffe bujjajja mukadde waffe nakibinja eri gyali naye obeera naye wano wa Uganda yonna omuntu waddemba okujja n'abeera wano teri ayinza kugoba kobere gobwa nakasuku genti enkya nzija kusaayira Gaddafi wano gundi musajja wasiba asaalira wano Shafiq mulaba wano ati wano wa Uganda obukulembeze bwonna obubeera wano buba butwala abantu abasiraamu bonna mu ggwanga lonna kyova bamwita the mufti of Uganda His Eminence Sheikh Shaban Ramadan mubajje buli kitongole wano wekiri mufti waali tulina abamyuka ba mufti gwe tulina abamyuka ba mufti babiri by the way lwakuba munasonyi okukita ekyetu kino yali badde na president wa busiraamu ye mufti wa Uganda afuga okuva eno n'agenda Katuna n'agenda side zeno mu northern n'agenda side zeno Zaire Congo oyo sebo wano wali amaka makulu omuswahili agaita amaka makulu mukadde waffe mufti watula ne batambuza obusiraamu ne butambula era sebo bwana kasukulu okugambira ekigambo kino nti obusiraamu butinda butambula bulungi tetulina buzibu bintu bita mufti atereddewo ebintu bingi okuva yajja mu bukulembeze okuva mu 12 tufunye ebintu bingi yesinza kugamba ku mpewo naye nga bingi mufti akola ebintu bye talera kugamba nga nabalera okugamba nti ye teyemulisa naye nga akoze ebintu bingi akoledde obusiraamu ebintu bingi ennaku zino mawulire gwatambula gwali buli bamu soko tubuli wantu atuusawo tutya ebwena mukwate naye hajati ayina engeri gyakikubamu gye tutati amuyise laavu omuyise baby love kale genda maaso hajati sokatandikira kukiriwo omwami wafunye omwami omupya omuto ate tubasanzeko ku juma yammwe esoosa bikyanga mubaga silanika kiwulikati obadde omaze ebbanga nga obaitegereza bbanga kuba abangi badde bakwogerezeganya batujja kibingi bizo byogerwawo omwami abadde alina omusajja oba wafaffe ebintu bwebityo abakuzaala bennyini soka kuseku masiki tusobole okuwulira sebo byobuuza abakuzaala bennyini abakusiimiddeko nti nogino siga okusosa okuba nti notwalayo omusajja watwalayo n'omukozi w'ebiziga amanyiddwa nga hajintali kino kyokyogerako n'omusaba ekyapa kya kalina nakikuma ekituufu kyali ki yateekamu empapula ng'abalala bonna badde bagala mbawomu Allah yayitira gudwa obadde gwa mwami wange naye agamba ataddemu ssente nnyingi nnyo mu foundation yo muzaada foundation y'abanaku bamulekwa badde agala zimusasula abadde yambagala kyayo empapula waŋŋambyeko nti no bangi bagudde ebibuuzo but criteria yabadde ki okuba nti nno otuuka n'ozigaddawo omusajja bwati ali biki twogere ku nkayabadde nsaba ogumemuwaggula mugaziwemuko katono nga mugaziwemu katono abamawulire basolinawo katono atugulaawo tufune space akamere ebibuuzo bikyali ebibuuzo ekiriwo kyekikuleeta buli zikigondikapala ngaokimanyi bulungi omugenzi inailanga shekulukuzaata bate yali takalaganaomwina daye emabega mulabe akayibuzamu oba nali sijjawo wano nga waali yasheki yayawulanga ekigambo nti omwami gwofunye mu fere musangoma abeera South Africa yazakola musangoma byebiki musawuzi what biki musawuzi byebiki
musawo Buganda kyakuba ensasi bajja bo South Africa olukyala mugwanga Tasha agamba nti sekalindako tumalirize emirimu egyatuleese ekirala nti waliyo n'omukyala mukulu amanyiddwa nga Nakiri byogerako ki sina kyemanyi konze ekikulu kiri yangambyeku bana mwami wange nyambako bano abaana banneeseera nedamutulekatulayiakyala mutuyambe mube bakakkamu katono tubanoonyereza ebbanga omwanange tomumubuza ebintu ebingi mumuleke emmere ya kulusuumu kiki nedda mumuleke omwami wange kamugiramu obulamu bugamba tugende Akram tudiremu ku salaamu eyo tuwulire salaamu gitobama salaamu assalamu alaikum warahmatullahi nawe muri mukulaba wokulusuma agezaho kumata Dr. Kulusumu mumota kitia banangi la ilaha illallah Allahu akbar walillahi ngono mwali mutabani wo kikiba kiri muwala wo kujja okuyimirako naye omulawo betegereze mufuti gora muda oba ayimirire wali ayimirire bismillah Dr. Kulsum mukama wange okiwa mufuti nkusaba muganda wange ono twepagala abantu mukulu wano ku kitebe kikulu kyayinakatulalinga swali ya rabbil alama sibutu ahanabi swali ya rabbil musali ya nabi sibutu wasi ya mushafa fi kiyama malakana bil barai swali ya rabbil alama sibutu kugamba kulikayo mukwalo olasama ab'ebyuliibwa n'esente zirina ezo Mukama Katonda yakuwadde ekitone ky'omuwendo kulusumu gwolabo y'omwana wa muwendo mwana wa mpisa nnyo ate yatendeka oyo kalifawo kandi elingi kwata musa waho gwe ojeyo akantu awo ensawo ya kulusumu mugimu babaana bato
okwalo okwamo ekizikalo okiwe kalifa onze nga Facebook page yange weri mugende mukebereko akamukunsiriza byenkola byeyogerera so tugamba nti okutwala Hajati kyalumye nnyo abantu okuva South Africa ne batandika okulumba we batyo kikyaluma bangi kubanga bangi babadde basuubira okuntwala naye Hajati yantutta so wemba nina beno linayogereza banansobola byayita kitegere Hajati yakukkiriza okufuna haki endala naye ekyo kiveeriiza ekiveri Hajati tugambe nti ba ex bo baafa sijagamba nti baafa naye nga kyenjagala omanye kiri nti okufuna haki endala kiva ku musajja kitegedde so naye nga sisuubira nti Hajati nyinza mugattako mukyalo kubanga maama byonna alhamdulillah okimanyi nga mwagyewo Rema ne Hamuza simanyi muyimbire yakayimba katugenda tamuyimbira naye just amuyimbireyo kapo kati yeriko 222 gye tulina eno kati katubaleke mugende ali mawale simanyi kubanga kisooka ali mawale yetuwangaire South Africa nze mumanyiiko muwulira naye nkiwatamanyi yeefula kyatali akitegeera yeefula kyatali so saagala kwogera mirimu ali mawale gyakola naye mbasuubiza waddamu nanjogerako ekintu kyonna ngenda kumwala ngenda kumuleeta muwajjireyo buli kimu kyakola ensi ekimanye basheehi bano beyeerimbikamu bategere ali mawale kiki kuba nkiwa bamulaba ng'omuntu ategeera mu South Africa abantu betuwangaala namu abasinga obutaagalwa getuwangaala ali mawale teyandivuddeyo kwogera yange ejjudde ali mawale agamba kino ali mawale yangambye alina ebinkwata ku China mboli mufere obufere kyeki obufere kyeki ekibaluma omukyala wonze omukyala zamulinawo mukitegere so bisigadde simanyi afaaki agambe ke yayogeddeko yatoddeko obutozi talina singa yayogedde yatoddeko obutozi katumusabire naye nga amire eddagala lyanveeko amire yalavize anveeko nze bulijjo mulwadde